bana Mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox Tires and Batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Chagwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomai Enamavu. Abasosolodote wamu n'abakristo beeriye ku lutikko ly'essaza ly'e Lugazi esangibwa mu kibuga ky'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buyike okusobola okwetaba mu misa y'okutukuza omuzigo ogukozesebwa mu Eklezia omwaka gwonna ng'eno ekulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Lugazi Christopher Kapooza. Okusinza ku Father Joseph Lubola ngono yavunaanyizibwa ku by'amawulire mu ssaza ly'e Lugazi agamba misa eno erina ekigendererwa eky'okutukuza omuzigo ogukozesebwa mu Eklezia era ng'atunnyonnyola omuzigo guno engeri gye gukolamu. Omuzigo ogwo era misa eno bagiyita Krismasi naye ng'emizigo gya mirundi esatu omusumba gy'atukuza ogw'abalonde ogw'abalwadde n'omuzigo ogwa Krismasi nga ogw'abalonde omuzigo ogwo n'ogwa Krismasi gy'emizigo egyeyambisibwa mu kubatiza ate naddala ogwa Krismasi gweyambisibwa mu kuwa konfirmasiyo
ne kweyambisibwa nate mu kuwa obusaaseredooti n'okutukuza embikwa eddala ekereziya nga bwe tulina ekereziya yaffe waneeno eyerugazi yatukuzibwa n'omuzigo ogwo ogwa kirisima. Awo nno ate ogw'abalwadde era ne gweyambisibwa ng'omusaaseredooti atumibwa ng'agenda okusisinkana abalwadde ababa bamuyise nga basaba okusabirwako era gweyambisa mu kubasiiga n'okwongera okubasabirako. Awo nno bye bikulu ebyo bye tuzze okukuza luno olunaku olw'olwaleero ate n'okweyagalira mu kyamagero eky'obusaaseredooti kubanga ate obwaviira ddala ku Kristo yennyininyini ng'amasakalamento gaali abiri geyawa naddala ge yatandikawo naddala olwokuna obutukuvu yali esakalamento lya Eucharistia ng'agamba kino gwe mubiri gwange kino gwe musaayi gwange. Ate bwe yayongerako nti kino mukikolanga okunzijukira awo nno nalyoka ateekawo esakalamento erya oludiini esakalamento ery'obusaaseredooti. Awo nno tuzze waneeno nga kikolebwa wano erugazi kyekikolebwa ne mu ekereziya katolika mu nsi yonna, oba oli China oba oli Congo oba oli luddawa. Lobola annyonnyola nti mu misa eno abasaseredooti baddamu okwatula okukkiriza kwabwe era nga kino bakikoze mu maaso g'omusumba w'essaza lino Christopher Kakooza. Abasaaseredooti kye tukola tuddamu okwebungulula omusumba waffe nga tulaga obumu kubanga omusumba waffe musika w'abatume. Awo nno ng'ate mu ssaza omusumba waffe yatutuma byonna gye tuweerereza. Awo nno bwe tuddamu okwatula okukkiriza kwaffe tubeera ng'akambe koyisizaako ku jjinja ne kaddako obwogi. Kitegeeza ekintu kimu tetwetuma yatutuma. Awo nno gyatutuma yonna yonna tulina okukakasa nti nno tuli ku nnono kyeyatutuma okukola kyekyo era kwe tuddamu essaala eno eyanzikiriza Katonda nga tuddamu okulaga nti yes ng'abatume bwe bagisoma nga beeyagaliramu ekyamagero ky'okufa n'okuzuukira kwa Kristo, naffe abasimbye mu kisinde kyabwe nga tuweereza buli omu Mukama gy'abamuweerereza gy'abamusindise, naffe twenyumiriza mu ekyo era nga tuddamu okwera nti yonna yonna gy'anaatutuma ekyo kitwagadde okugenda kutambuza okulonda nakyo mu maaso. Ye omusumba w'essaza ly'e Lugazi Christopher Kakooza mu misa eno ategeeza nti obusaseredooti kitegeeza kwewaayo okuweereza Omukama. Ku Bukunja Channel nga tukutuusaako ebyo byonna ebigenda mu wiikendi entukuvu.